babuzeeko mbabuuzaako mikwano nti mwasuze mutya mukulike ennaku ez'eggandaalo olunaku olwaleero lwakubiri eggulo yabadde Easter Monday, Sunday yali Easter Sunday, Friday yali Good Friday. Bannange ennaku ezo muzikulike nnyo twabadde tulowooza nti oba oliawo ennaku zino okusinziira ne kubibaddewo tewajja kulabikayo muntu yadde n'omu mu katale anaalamuza nkoko, naye Mukama Katonda yakoze ebyekisa era abayise mu nnaku ezo nga mulidde ku kifi ky'enkoko ng'onywedde ne ku sooda, kkiriza nti Mukama Katonda mu butuufu akwagala. Kuba bwe twogerera kaakano waliyo bangi nnyo abalindiridde emmere ya gavumenti nga ye talina kamuntamu konna. Nolwekyo mbabuuzaako ne mbagamba nti mwasuze mutya, teekako akamwenyumwenyu bw'otakateekako teri agenda kukakakola otya kukateekako, ate kiyamba ggwe mwennyini. Maama, taata, abaana mbaaniriza mmunyo ku makya ise nabwire ntule busiteme eyo mu disitulikiti y'e Busia niyengo abaana bengo mbaheesaho muno mwebala okubanga ministry biyiboolere byosi mukesereho okubanga mubihola wandibeere nga abalwaye kulinende bangi ab'e Busia engeri yimulya wambi nende Kenya nayo mulongi mulayi nti munyalire okwerinda gavumenti nga luyiboola nise nabwire mbaboolere omwana w'e Busitema. Okay, tugamba nti again wasuze otyano Mukama Katonda atakubanga akukumya bulungi nabwere fedde twagala okuyingira kyetusinga abantu kyebasinga okwetaaga at this time ye world report abantu bafudde batya ekiro ekikeseza olwaleero biweddeyo bikyaliyo bibize oba bikakkanyeemu tukulindiridde mu ggwanga eri America si birungi. Tutandike na lipoota ey'olunaku olw'eggulo ndowooza tulyoke tujje ku essaawa entono ze twakatambulako igenda maaso kubanga buli lunaku baluseetinga okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro batandikira okuteekayo abo babeera bafunye tutandika olunaku olwaggwa baleero sooka obaleke kaakati olunaku olw'eggulo mu ggwanga eri America okutwaliza awamu mu nsi yonna bwagenze okuziba olunaku olw'eggulo ng'abantu akakadde kamu 9,338 nga be balina ekirwadde ekya COVID-19 tuyingidde miliyoni 2. Kaakati abafudde olunaku lw'eggulo babadde 11,000 bw'ogattako ab'olunaku lw'eggulo bakola omuwendo gwa 11,009 bukya corona atandika bukyanga atandika 11,000. Yes. Naye mu ggwanga eri America si birungi. America yokka olunaku lw'eggulo yafiiriddwa abantu 1,535. But it's not the highest yali 1,907 ndowooza. Kikyali waggulu nnyo but going down. Katubasabire bannaffe katusooke tulabe kati abantu baneeno waliwo abali mu critical condition be babeera obubi n'ababeera active. Kati mu ggwanga eri America we bwazibidde olunaku lw'eggulo era ng'abali mu intensive care abali mu critical condition abali obubi taasulewo taasibewo yali ku mumwa nga biwala ttaka abo bali 1,272 naye abo bonna babaladde nti bagenda kufa okusinziira ku mbeera gye babeeramu era oli bw'aba awonye ng'avuddeyo kyova olaba nti Boris Johnson bamusanyukirako nnyo embeera gye yali atuuseemu eyo yali yakusiibula kasi obayitako n'otuuka mu intensive babeera ate attention bagiteeka ku bali abakaleetebwa kubanga era waliwo agayitingana nti ne baneeno ababeera mu intensive bw'oba ng'oli mukadde bakugjayo ne bateekawo omuvubuka gw'obasuubira okuba nti anaakola kyagaza ensi yaabwe okusinga so, okulabako bajjajja America eyina okwongera okuba ng'erindirira amawulire amabi naye ffe tukkiriza omutonzi nti ajja kuba nga bakyusiza results zino. Mu ggwanga erya Spain bafiiriddwa abantu 547 basse Spain yali etuuse mu 1000 yatukako mu 1000 nga bwenjukira Spain, Italy ne America bwe bityo badde nga byegoba naye ng'ate bo abali mu critical condition bali 7 mawulire bakyali bangi genda maaso. Mu ggwanga erya Italy bafiiriddwa abantu 566 nabo basse abali mu critical condition bali 3,206 bajja kugwayo. Mu ggwanga erya German bafiiriddwa 172 Germany basawo bakugu tubamanyi bulijjo era tubeesiga n'abaana batuuse mu 10 obulwadde si bwakusaaga buno. Nawuddeko bana badde ku CNN ng'omusajja akaayana nti smaller economies teziyambiddwa bigger economies ng'agamba nti ensi nga Italy ffenna tuzirabanga ezo ezimu naddala bwe tulaba mu World Cup
nga ezikuba abanene nebo bamanyi ezaabwe they are small economies. Italy, Spain nga zikukumalira Germany papa sijatuula small economies ate bwolaba ngaaliyo Vatican ensi namba nayo naye abantu batono nnyo kubanga era ne Italy bali basuubiza abantu okubawanga kasente gavumenti ebeere ng'ebawa ku ssente zibayambako okwerabirira naye nga amaanyi gaazo siga amaanyi ng'ensi endala nga zi Germany bwoziraba nga zi United Kingdom kibi Bungereza tonagituukako soko gitwe nayo Bungereza yafiiriddwa abantu 17 eyo erinnya bulinyi abantu 17 abali mu critical condition bakyali 1,559 baabo bakyali batono. China yafiiriddwa abantu 2 nefunayo abalwadde abapya 18 netugamba nti obulwadde buweddeyo. Iran namwe nemukkiriza nemukwata ensawo mugende musuubule 1 anti yo kakati China egamba nti ate mwabagendayo kati kitegeeza ffe twegaddewo nga tetunaweza bantu 100 yo olunaku lumu efuna abantu 100 gwe nogamba ffe tugamba tuli bubi ye ebalimba ne World Health Organization ekkiriza nti abasajja bali bulungi tuna nti waliwo ekikyamu namwe mwambala muga tugendeko ekisuubule China byaweddeyo nga bakyafuna new cases 10 kiramba. China mwagiteekako buteesi lukongolo yekyava teyagala kukyogerako netukole tutya ate ne batandika okuwala n'Abafirika ekyo kikola bubi nnyo. I felt so bad nga Abafirika babagoba mu nyumba babagoba mu nju mu hoteeri tebabakkiriza kulinnya train timuli nawookera wa kirwadde naye bagamba nti bamaze okitereeza bannayuganda abali eyo n'Abafirika abalala balabirirwa bulungi nnyo. Kiri eri ekyabaddewo kiyinza okuba nti abamu ku bakungu nga kyabakosa nnyo kakati ate kyabakosa babagamba nti obulwadde twabutwalayo. Waliwo omulala eyabaddewo argument ng'agamba nti China eyina bubeezi busungu ku Bafirika sente zebadde ngebateekamu ate n'okuba nti ekirwadde kineeno bo kyabagoya nnyo kyabatugumbula nnyo Abafirika bali mukola ki mukulatta kakati bo balabanga ayasimulamu gumu n'atambula neeri yennyini simulamu gumu n'atambula naga kigenda mukuba wansi wobe omukyala Melinda Gates mukyala wa Bill Gates this richest family mu nsi yonna yagambye nti agenda aloota emirambo nga gigudde ku nguudo za Afrika yonna bikusaze tegigenda kugwako n'abaana abafa abasibowulira nti Kenya yafudde bameka abasinga bazungu balimu oluzunguzungu Katonda yakituyisizaako ekyo ate nze nalangirira wano nengamba nti tetwandibyeyingizaamu ebyo musimanyi tuggalewo biki olwaggalawo ne batulangira naye era nagamba olunaggalawo bwekapa nga batulangira twafunyeyo omu ku lunaku olwa Friday naga yefu abatabona tubadde tutya bwati bunaziba ne basiibula oba ekitono ina kikozesa bulungi ekitone kolingo ino jiwumba nino jiwumba kubanga kyogera ekintu ekiba otegere kyegamba ati president naye singa tetwaggalawo era naffe twandibaddenga kati China kyewoza uggalawo ensalo naye notuggalawo economy eyo yonna abantu mirimu giggalawo ze ensalo twalina ziggalawo aliya n'abatambula okugenda ebweru era we wagenda okuva kanaaluzaala kati okiraba nti ole yabikkiriza okutambula biri stuck at the border bafunye disagreements okuva omuntu ava Uganda ng'agenda e Congo asooka oluyingira Congo asooka kugenda mu karantini naku 14 okudde okuva e Congo okudda kuno karantini naku kati omuntu kimotoka ne Kenya bweneekola kyekimu okituse mu Mombasa myezi 3. Kenya yali abagambye nti ebafunire driver atwale emaali agiyingize bannayuganda musigale eno abavuzi ne bagamba nti apaana nze mbamanye emaali ya mukama wange bali babawa options ez'okukeberwa bagende mu quarantine oba sikyo emmotoka bazirekawo babafunire dereva asobola okuyingiza ebyamaguzi babakomezerewo emmotoka. That would be the best option. Ekyaleeta obuzibu expense yali egenda kuba yono dereva atwala ebintu ate oba ofunyeeko mmeka mbwemange ekimotoka either bapakinge oba bamanyiddwa badriver bali basasulwa sente mmeka bananyi bimotoka bazigatteko otherwise kago muzigo
zigenda kumala mu kkubo mwezi ebiri 14 Uganda 14 Kenya 14 eza 28 ng'agenda mu katu ng'agenda 14 neera akomewo 14 eza 28 kati ate akikolebwa abanga agenda mu Congo era 14 ne 14 ate obuzibu abantu ate ne bw'abadda 14 ne 14 ate okomewo ewaka abeeka bagamba nti ababaddeyo ko mu quarantine bagamba nti kasita oba ng'ogenzeeyo bano banno baba tebakwesiga batandika okwewala nti oli mulwadde kati kitegeeza ne bakobawo ewaka era naye obaleyo ennaku nga 14 ekyo no kirwadde tubagamba ate temusosola bannammwe don't do that omuntu babeera nga gavumenti emutadde nga ali coronavirus free nga bamuwadde ne certificate nga ne certificate agirina mumukkirize buno obulwadde ng'obulala bwonna buno bulwadde of course era tusigala tukyakola byebimu oba bayinza okuba bo tebabimanyidde abali mu karantini muyinza okuba temubimanyidde ffe batuteekako ebintu wano okunaaba mu ngalo which is okay obutekwata mu maaso which is fine social distancing which is very very okay therefore muyingire mu kintu kyekimu omukyala musaasire omukyala gwe nagabe nakubidde dda namulabye ku mawulire nakubidde dda abeeka banninze ddala omwami amuwero kaminga kisinzira enkolagana yaabwe kisinzira enkolagana yaabwe naye wabanga abadde muvumi otwala opportunity okugamba nti tubagamba nti this is proof naye ndowooza ekisinza nti coronavirus awona kamala tutuusa ekigambo kino coronavirus awona twakasibula abantu 7 no worries abantu bafudde bangi nnyo mu nsi yonna naye tulina obukakafu tufe yakatulumba naye ne tumuyiga twakajjanjaba abantu 7 ne basiibulwa 7 people kati ekikugobisa omwami wo ekikutiisa mukyalawo ekikugana brother wo ng'avudde mu karantini n'omutya nga ekitale nnyo temubatya abantu bano wadde ate ffenna kaakati twetya si bwe kiri ekyo omuntu tomanyi gy'ava tomanyi gwava kubuuza therefore bw'atuuka olina omutya naye ng'abantu kye balina okumanya nti omuntu ne waba abadde mulwadde we bamukebera nga kituufu abadde mulwadde wa covid n'ajjanjabibwa bw'awonerawo omusawo bamukebera ng'awonye tebagamba nti genda basooka ne bamuddamu basookanira ne bamuddamu okumaisolatinga n'abeereeyo kyova tubadde nga tulajja naye nga tebasiibula basigala basitadinga abantu bano watu we batuukira okumuleka addeeka baba bamaze okukakasa nti ki poza akayinza okuba nga kaleeta questions ennyingi kyekyokuba nti abamu tebalaga bubonero kati abala balowooza nti omuntu ayinza okuba isolated for 14 days bakiyita asymptomatic oli tomulaba ng'ayasimula naye nga kirwadde nga korona kwatambulira tomulaba ng'alina fever naye nga mwali ate ng'ekyo tukitira bwerere kubanga buli omu yenna ayina potential esiiga bw'omukwata bwoti n'omusigaza mu ngalo otambula naye bw'omunaabako ng'owonye bw'otanaaba tulina kugendera ku kintu kyekimu kyokka era senga mbadde nga nze president wa Republic of Uganda bino byeguni mbadde mbitandika obikendeeza olunaku olwaleero omutima gungamba nti agenda kwongerayokko kuba bayongeddeyo ne Rwanda gwokuna gwonna ne Rwanda bayongeddeyo naye ate Nigeria kyenkana balinganga nabo bali mu lockdown naye yaabwe tetegerekeka abantu bali ku ngudo bakola dduyiro tulaba wane owaffe president yamuwera nti wa mu bibinja ebifaananyi bwabikuŋŋaanyiza ebifaananyi bwaba yabikuŋŋaanyiza tujja kuba tubiraba naye katusooke tuwumulemu katono tukomewo n'ebiri mu mpapula z'amawulire kikino oli agambye nti bannange pain getting RDC permit to hospital nti obubalagavu bw'okufuna permit ya RDC ekutambuza okugenda mu ddwaliro tusesetuka tukomawo Television Femunyo.
Nkujukiza nti President Yoweri Kaguta Museveni ajja kubeera live ku Salt TV essaawa zijja kwenda kubeera ssaawa 6 ez'omusana gw'olwaleero. Kikyagenda okwogerako abamu balina tujja kuba tubyogerako awo tujja maaso naye twagala okuba nga tukakkanamu kati mpola mpola tuyingire ebiri mu mpapula z'amawulire tutegeere amawulire gatuwanditseeko ki gasubira ki era kyekigenda mu maaso. Daily Monitor afulumya ekyayonako olwaleero omutwe omukulu gugamba nti obulumi obuli mu kufuna olukusa okuva ewa RDC okutwala abalwadde oba abeetaaga obujjanjabi mu malwaliro. Bawandise waneno ne bagamba nti enkumi n'enkumi z'abantu mu weeks 2 eziyise babadde nga bwe batyo bagezaako okutuukirira ba RDC mu bitundu byabwe ebyenjawulo naye nga abasinga obungi nga balemererwa okubalaba. There was an oversight there. Omanyi boba mu family zitalwala like my family. Mukama tumwebaza olw'ensonga eyo nti gundi yalwadde is not every day. It's not every month. It's not kimanyi. We don't know it. Otegedde ekyo Mukama tumwebaza olw'ekyo naye abalwadde gye bali mu ggwanga omala kutuuka mulago nogamba bulijjo abantu balwadde bwe bati balwala bwe bati omala kutuuka ku poliisi nogamba bulijjo poliisi ziba active bweba tulina misango ku poliisi oyitawo ng'oludda nti bali omu beebase omala kukyamayo nogamba poliisi ebeera busy 24/7 ontegeera kati ebyo byonna tebyalabwa waliwo ne industry endala etalowoozebwako ng'era pulezidenti ajoogerangako wonna abavubi era bo basobeddwa ebyennyanja babyeriira ebyennyanja babiwa ebisolo ebyennyanja babisala bbeeyi entambula kati abantu engeri gye bagiweereyo tebasobola kutuuka eri naye nga nno n'abamu tebawuliranga nako nti coronavirus ate kati olwoba ne pulezidenti abeerabira talina weeyogerera nti abavubi oba muvube oba temuvuba yali abasuubira okwegoba kuba bwe baba nga bagaddewo ebifo ebisanyukirwamu byonna abavubi bano ebyennyanja byabwe akatale we kali mu baana abakyakaze beaches ez'enjawulo amawoteeri ago amanene bamanyi bwe basaplayinga kati abo abantu tebakyaliyo bamanyi nti omuntu wa bulijjo yeepakira okugenda wanaatuukira ku mwalo okugenda okufuna ekyennyanja weepakirirawa anti kakati entambula teriwo kati pulezidenti ng'asuubira ti bo bajja kwekolamu omulimu bakendeere bo bokka na bokka naye ate nabo ne basalawo basigale nga bakakkala era bibasala babyeriira bibasala abaana baabwe bonna bagezze bukyanga babibamma bukyanga babibamma emmere mugigaba oba muno mweri eyiino wano emmere yatandikira sokotuwa omutu guno ogugamba gutya waneeno bagamba nti waliwo waneeno famire emu eyafunye emmere omukyala Jane Nantale ono wa myaka 8 yafunye kilo 5 ez'akasooli era nga zineno zavudde wa RDC w'Ejjinja uno waneeno omwami Eric Sakwa. Emmere eno yabadde eweereddwayo abazira kisa eweebwe abo abataliiko mwasirizi n'abakuliridde mu myaka bano abantu 5 yandibadde afuna ensawo zino ku ya Museveni afuna ensawo zino bwe ziti 5 anti eya Museveni tenatuuka eno yabazira kisa baba wa just baliyeko katono emmere eno baagigaba wiiki ewedde era yaleeta ebizibu bingi nnyo abavubuka abatannaba kukaddiwa bakaaba ne bemunaffe omutwe ku mmere bale emmere ereesa obuzibu naddala kati nadda pulezidenti bw'ayongeramu leero emmere egenda kumenyesa amayumba g'abantu emmere eva ebwayise n'ebuuka n'eyingira Kisenyi nga bali along tebagifunyeeko yadde naye lwaki kiri too slow nabagayire wano nti bayite let them call for volunteers abantu abayambala gavumenti ne bambaza bumasiki ne bambaza giravuzi ne bagamba bannange tugenda gundi mujje tugabe emmere eno dakika budakika abantu bali redundant bali waka babanka managers badirector b'ebitongole basibaawo tebana byakukola engage them kasoli amanya nti agenda kulwalirayo n'omusabika n'agenda n'akola nkuzaayoko katono okundaga muntu nga bakatandika exercise eyo abantu balinga bayitirivu nnyo naye ng'osanga awandiika ali ogu ava ku kompyuta n'agenda nako abantu nga baleekana nga bagamba ffe tusobola okukuyambako ku bwereere naye nga teryakolaki teryakkiriza ate nga korona taliiwo kakati ate akadde kano akalimu korona nga kalimu n'emmere
nga naawe agaba famire yo anti nedda omuntu omwambaza gloves omwadde ne kamasiki ak'obutakusizaamu the social distance lwaki mutya abantu okubegattako obayamba ogaba emmere eggweewo abajasi bano batambula n'emmere bantu n'obalaba nga bakooye naye nga abantu bandibadde ekyalo kibagwamu si bangi ate obatuukeyo ssente babayambako ssente bayambako n'agattako n'akakiiko ke ne bayambako okugaba kati ssente bwe yagattako n'akakiiko ke bali basobola okutuuka abantu nga balina abantu nga 80 otegedde nga besipesinze bulungi temugenda ku kimotoka crowd control ssente bayinza okuba nga tebamuwa mwaganya kukunga bantu naye ssente be tayinza kulemererwa kufunayo abantu 100 abagenda okugaba emmere mu kitundu kye ne bagigaba mu 2 hours it is incredibly naye kati weeks 2 tugaba mmere ate emmere eyingirawo buli lunaku ssente ziyingira buli lunaku ne lockdown ejja kuggwa nga tetunamalayo mmere tebasobola gimalayo tebasobola enalagawa iyi bagenda kugimeketa abapoliisi bulijjo tebalina mmere bambi bulijjo balajana this is bad abantu tebalina byakulya emmere gavumenti yagifunye emmere abantu bagiwaayo emmere bantu bagigaba emmere bawaayo naye n'emiceere bagiwaayo naye sinalaba nga bagigaba bawaye emiceere gisooka okugenda mu badokita ne bannansi anti twandibalabye nga bagifuna tugiraba nga bagitikkula naye tetulaba nansi afunye yadde kale okulaba nansi eyeebaza igende mu badokita instead eddoboozi lye twawulidde nti nabo bali bubi ate babagamba beegulire ebikozesebwa n'abakozi b'oku tv waliwo eyavumiridde ekikolwa ky'abayimbi ne bannakatemba okuvaayo ne bagamba tuli bubi kubanga waliyo abamu abakwata bu vidiyo ngadidde amazzi ng'ataddemuko otuwunga tutono kakati bagambye nti bannamawulire abayimbi bannakatemba eyo gurupu bagisuubira okuba nga ebadde eyina kyejja mu bantu yeyina okuddiza so si kukuba miranga tulina kulinda Catherine kusaasira kutwalayo mmere basabye gundi Ronald Mayinja bajjo gwe bakkiririzaamu gwe baagala abatwalire era buli avaayo n'alaja n'omuyimbi bajjo ate balamu balamu gwe bakaabira bajjo muyekera wa industry tubagamba balamu yoyo wa t-shirt emu one t-shirt oba ajoza kiro era nange walina obaazi jawa ayi kayina nyingi nga yeeyo oba uniform ya neisi yekka ayambala ekimu ne Yesu tebamulabako ng'akyusizza ne Yoweri Museveni kati okumulaba ng'akyusizza Yesu yali byonna mu byonna lumu na lumu ekisaati baba bakyoza kiro yeetantala etya kyekimu nakirabako waayo waliwo kenalabako era kyekimu ekisaati tebabalima nti ana bingi bakyoza kiro wano wakigiramu ng'ajoginga awo madamu wa papira n'akikuba mu baafu n'akyoza tubagamba that's on the lighter note but on a serious note tubagamba nti emmere eno yandibadde savingibwa bannayuganda ne bagifuna abantu twababuuse naye n'abekyengera bajagala abenatete bajagala abekabowa bajagala abendeeba bajagala Makindye tenatuukayo sigamba Makindye eri waggulu Makindye waggulu teri ajja baggulira ne Makindye wansi ku madirisa ampulira bw'otaggulawo bakakasuka ne kagwa munda ne bakumakinga we charge you trespassing and damaging government property nga naawe nkucharginga okudisruptinga government exercise. President yagamba give food to Ugandans. Vulnerable. Oba toli muna Uganda. Poor. The food is for Ugandans. Kyogala banekigambo ekyo mwakigoba. Ekyo kyatuluma nnyo kuba ndi abasajja badda mufo kyo tuwa emmere ku bbeeyi ennungi badda kubisa busawo buliko bigambo bivuma bannayuganda. Kwe kubawa. Abasajja mufo kyo tuwa emmere ennungi ku bbeeyi ennungi bagiseera mbolokuba batuteredde mu busawo bakyawandikako ebigambo ebitujerega. Abantu tebali vulnerable bwe mwalimu emmere. Abantu bano baali bakozi bavuzi ba boda boda bakola mu saluuni bakola mu takeaway naye kiri tebakyakola kati oba oli kateyamba tulina okuyamba tokyasobola
kati eyamba yaliwa tosobola kwetuusaako kintu toliiko mwasirizi okubidde maama wo alemereddwa okujja kati tukuleetedde emmere weemulugunya anyway tekyali kirungi ekigambo abantu bebuzitema batufukidde ekizibu aliwo amazima agakaawa kakati olutalo lw'okulwanyisa covid-19 baluwandiiseko wano bagambye nti sigala ewakaawo osobole okuba ng'otaasa obulamu sigala ewaka osobole okuba ng'otaasa obulamu mukwano gw'omulabe aliruddawa State House bawandiise wano ne bagamba nti ofiisi ya Prime Minister egenda kuba ng'etwala obuwumbi 144 just ku donating. Okay. Bakuletedde ebyagenze maaso mu nnaku ez'eggandaalo ze tubaddemu ojja bisanga wano omukyala wuno waneeno omutwe gwe twasomye obulungi nga badde banyuma bano abantu okubamanyayo bali mu mawulire waliwo yanyumidde nnyo owa ono Papa Francis Reginaldo Manzotti of Nosa Sanharia Guadalupe Sanctuary Streams Mr. Sunday we Brazil ebifaananyi yabijewo eby'abantu yokusabira abantu nga musumba bugingo yatimbye yafunye ebipande byonna ebyabagoberezi be n'abisiba ku ntebe era ne basaba byabadde abuulira ekigambo naye abakatuliki ebifaananyi babi kankireke biba bya Mama Maria ne bukirabika buli kifaananyi ekya Yesu tokiraba tegeeza ebifaananyi babi nkiresi yayagadde kulaga nono yanyumidde Pastor Ivan Matic of Basilica Sacred Heart Jesus Blessed naye waawa wezegareb nga bisinzidde mu kkubo nga wano obugingo bweyanditambudde wa mu Kisenyi nga bagamba Mukama abawa omukisa saba ng'agenda akikola live mu kkubo naye bwe yakoze yakutte kino yani bakiyita batya Blessed Sacrament abakristo mukimanyi abakatuliki si bakristo abakatuliki abapoto tebakirina kino tebalowooza nti eri ekintu kyokwata n'okiweesa omukisa guno mubiri gwa Kristu baddira obuliga ne bakateeka wakati awo akakali wakati kolaba akeeru singa babadde bali mu ekereziya yandigenza akalaga mu buli nsonda anti Kristo amaze okuzuukira omubiri wano wakati wabeerawo gundi hostia bagiddira ne bagiteeka awo n'alaga nti guno gwe mubiri gwa Kristo nga after kuzuukira n'agenda ng'awanika abakristo ne bagamba nti weewaawo abo abakatoliki jjukira nti batandika babisse process eneyo ebifaananyi byonna babibikka bw'aba tannazuukira kati awo ku Good Friday after okusinza omusaalaba Kristo ng'amaze okuzuukira babeera balina okulaga omubiri kubanga bagiyita simanyi pain of getting RDC permit hospital tujogeddeko nti RDC balagirako obuyinza naye nga twabagambye nakibagambye nti bwe batolwala tomanya nti abantu balwadde tugamba nti abantu balwala bangi nnyo mubayambe ambulance abantu abasinze okufuna obuzibu ziri awo ziri packed tezikola kiba kyewunyisa abantu abalina akawuka ka mukenenya abakyala ab'embuto okunywa eddagala abalwadde bannalubiri n'ebirwadde ebirala ebyetaaga okufuna eddagala oba okubudaabudibwa bwe basinze okubonaabona mu kintu kino evola nti abakyala abamu batuuse n'okuba nga bazaalira ku makubo abalwadde abalala 3 baasiibuddwa biri mu lupapula lwa Daily Monitor mu ggwanga lyattu Uganda mawulire malungi nnyo abasawo tubeebaza bali kubanga bakola bagenda maaso nga bajjanjaba abantu ba Republic of Uganda tubanga temujjanga okwo waliwo agayitiŋŋana abatuweere omukisa nti abantu b'ebweru bo okufa kweyongedde lwakuba nti abasawo ate nabo bafa nnyo naye tebababika butaagala kutiisa abantu kyekitegeera minisita bwe yali asibula abantu was it on Saturday yagamba Saturday Friday Saturday yagamba tusubira kusibula abantu 15 on Monday anti bayinza okuba nga waliwo ebyagwawawo nga balina okubeetegereza lwaki basibudde 3
This is my thinking. Okubanga waliwo nsubira nti president agenda this is my thinking. The president agenda kwogerera Ntebe abasiibula abalala. Kuba luli prime minister yagaba ebbaluwa ziri ezasiibula. Nsubira president agenda luli prime minister yaliyo. The president yali. Ekyanyumya ennyo nga yasiibudde abasooka. President alabika yali locked down. Kati nsubira yagenda okubeerayo leero. This is my thinking. President naba locked down. N'emirimu. Okay. Badde ngamba ati etambula ne bamugamba sebo. Oliwa muyekera. Bamugamba tugenda Somalia n'agamba sikale parliament. Yagenda kumanya nti yagenze ng'ali eri balaba bifaananyi. Naye ennaku zaayitawo dda 14 mukyanga akomawo. Zaaweze. Ba president baba locking down tebabateka mu quarantine. Tebasiiga. Boris yeeyogera nti ndwadde. Neeyogera okulanga avuddeyo akola. Tukire tumulemuto. Ate omukulembeze omugamba ebyo. Yeeyogera nti nze nalwadde kalina nenzijja kuba addressinga. Ku challenge gye yakakasuka tayinza kubanga akalina. Kakali ali kyengamba ne bwe badde akalina yete bimukwatako. You are in intervention to increase tax compliance. Otubala bano ba president iwachu wa Rwanda teyabadde kuwana. Netebadde Uganda ne Kenya ku nsalo nga banaye boogera kaawo. Amawulire mangi olunaku lwaleero. General Tumukunde bagenda kulaba oba afuna beyiro oba nedda. Walifuna Kiwanda ze naitwa kibuse dandowooza. Ekyomukyala yabadde atwalibwa mu ddwaliro. Omukyala ng'ali mu Kwirubalo. Kiri ku page 4. Bamusirika bamutwala mu ddwaliro yamenyese okugulu. Bino be bakozesa okusitula emigugu kuva e Nakasero. Ewaffe tubiyita by'omukokoteni oba mwe mubiyita mutya. Ebyo ebigaali bye bibaawo. Ekyo kigambo kibigaali ky'Oluganda. Ebigaali. Ewaffe kiba kimukokoteni. Mukokoteni ate eziba ssente za jjegeje. Anti byonna byatandika kati boda twagonzaamu n'obugaali ne tudda ku level ya mukokoteni byonna byonna okusomba ebyamaguzi Uganda Kenya. Kakati omukyala ekyo kyatuddeko bamutwale mu ddwaliro. Mukono Mbale Industrial Parks respond to Museveni's call fighting coronavirus. Prime Minister Okahana Rugunda abadde tetalabika nnyo. Bino si ekimugyeyo ennyo. Yavayo lwa mukaaga. N'okutwalizaamu ku nsonga za COVID. Twagala otwala akakisa kano okubagamba nti kamera za Soroti olunaku olwaleero zanoonyeza ku Vice President wa Republic of Uganda. Tabanga nayo ko yadde. Tabanga yalwala. Nedda sebo. Tayinza kubanga asirise busirisi nga obanga bamusibira e China. Nga ddirwe yali avuddeyo nga tetuli ku coronavirus. Kale mubulamu bwa President walona wayi badde ayogerera. Voice yali badde ng'atulawo wali n'awuliriza. Anti era kakati. Vice wabanga bamusibira China batugambe. Nedda. Robert Mutebi nga twagala okumanya ebiri ku nnyanja abatugambye amazzi gasituse ne gabika Serena y'ekigo. Which is quite out of the blue. Embaga ya Pavini yali ku Serena y'ekigo nenjukira nga twali waggulu ng'ennyanja tugirengera eri wansi. Gagagituuseeko gatya. Tusaba agende ekigo wala. Tumusaba agende ekigo tulabe oba atukayo. Naye nga tanagenda akenda konkone wano kubanga tutula ku kyalo kyekimu. Muli mutya Vice gyali mukatwogereko naye. Beka ekigambo kya Kanyuga ndaba abantu ku social media bamukuba mu kooti ennungi eya fulaga ya Uganda. Naye nga Vice abadde nga kunasirise busirisi. Vice abadde nga akiikirira omukulu naddala ku mikolo gye egy'okuziika kwe mulabira. Ateka kwogera bwotyo. Nedda si kwogera bwentyo. Abadde nga mukiikirira emmuluka ezimu yandibadde azirisiivinga. Komiti erisiivinga obuyambi ne bagiwa Minisita Karolo ku Ruutu nga Vice President waali. When you are busy, anti kakati ekintu kino kiri kyetaaga omuntu akyali Karolo Kurutu ne Vice enjawulo yerwa ne Karolo tobutumya ati Makerere. I'm an old man. Now how old is Karolo? Oje Vice President mu kukiikirira muzeeyi mu mikolo giri eri ate omugabisa emmere kuno okubonyaabonya okumugabisa emmere anedda sebo kuyisa bannaffe nga byonziira. Vice President yandibadde akulira akakiiko akakuŋŋaanya ebintu bino. Ne tumulabako ne mukuŋŋaanyisirisa emmere ne mumugabizisa emmere. Lwaki togamba nti ye yandibadde wansi ne wayira ayambako omukulembeze mu kwogera kali ng'okusibula abo abalwadde era twagenze olanga Ruhakana Rugunda yagenze
nedda waki advice yandibadde agendayo. I'm talking from the bottom of my heart. He's a senior gentleman. Abadde MP w'ekitundu eyo Masaka Bukoto South Bukoto whatever. Emirundi gye sikyajjukira mweno ndowooza mukaaga nga teginnawera mukaaga kuba Museveni tanaweza emirundi mukaaga. Ndowooza emirundi ebiri. Museveni soba mirundi ebiri. Ebisanja bya muzeeyi otandikidde kubala kubiriwa. Ate nabiri ebikaddo bibala tubala nga bagyeko egiri miti bajjako ki gikwateko nga bagyeko ebisanja biri gikwate kutanda kitandika munekyagikwateko bwatangitandika nga tokituddeyo ku zero. Tunalonda omwaka guno ojja kubuuza nnyo bwemanze coronavirus. Tugenda kuba nga tuwumulamu katono bwe tudda tukyadiscussinga coronavirus mu Republic of Uganda newa gyatutusizza akalulu tunyera kyogera mu luzungu oba onokitegeera ebyakalulu k'omwaka ogujja God will bring back his Katonda anazza bibi tukomawo. Soul Television.